Mathias Mpuuga Nsamba agezezzaako okusindikira omukulembeze wa ggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awamu n'abakungubazi ab'enjawulo ababadde bazze okuwerekera taata Sseggirinya Muhammad olunaku olwaleero asigadde yekka anti batugamba nti tuva mu ttaka era tudda mu ttaka. Baganda bange, Mathias Mpuuga Nsamba akozesezza poliisi n'amagye okujja okutataataganya embeera y'okuziika mukwano gwaffe mu kitiibwa naye twongera omujjukiza n'omutegeeza nti tetumuganyizza, tewali amuganyizza era bataata mikwano gyaffe mwebale nnyo mwenna ababaddewo nga tulaba nga tuziika mukwano gw'abangi omukulu Honorable Sseggirinya mu kitiibwa. Bannange tweyanzizza nnyo, temujjanga okwo, obulamu busigala butambula ne Sseggirinya gy'ali nsuubira nti musanyufu kusinziira omukwano gwe tumulaze ate n'okwagala. Tulina okukkiriza nti bino byonna Mpuuga abikozeewo okuswaza n'ate amaliriza nga yaswaluse. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kwagala omukulu Honorable Muhammad Sseggirinya, mwebale kubeerawo okulwa Honorable Muhammad Sseggirinya. Tulina okukkiriza nti Sseggirinya affe agenze musanyufu. Sseggirinya taata, tukusaba owummule mirembe, Omukama akusonyiwe byonna ebyakusobako ate era akwanirize n'omutima omugonvu nga omutima gwo. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege. Webale nnyo buli alina kyakoze ekyenjawulo okulaba nga tuguna ettaffaali ery'enjawulo lye twegattako. Bannange mwebale nnyo, mwebale kwagala Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine na nkyukakyuka. Bino bigambo bya Mpuuga naye tewali kye bijja tukola. Mpuuga abasajja bo Sseggirinya waffe basebo ne bannyana obulamu bwe bwonna amaze anyigirizibwa, amaze akolera abantu, teyabbako sente z'abantu okujjako egyo bateekamu, naye basalawo Sseggirinya bamukwate. Mwenna abannamasaka abannabuddu abali kuno mumanyi bulungi nnyo nti buli kulonda okubaddewo Museveni naddala wano mu Buganda bwe mugaana omulonda naddala abannabuddu mwagaana dda okulonda Museveni, yeeyubula n'ajja n'aleeta ono ne mugoba ne mugamba genda, n'agenda n'agamba kati kandeetaani, n'afunayo omukungu ayinza omujja mu ddiini n'amuleeta n'agamba kati neyeekweka mwoyo ne mugamba nedda ssebo gye buvuddeko nalina mukwano gwange ne 221 kuba Museveni mwali mwamugoba wano mu Buganda, yagamba Abaganda baagala nnyo kabaka waabwe, kati kanfuna ono yani ono omukazi yali minisita wa Beene. Kingi Florence Kingi yali wankyukakyuka, yali wa DP naye Museveni n'agamba bambuuse nnyo kanfuneyo no, n'amuteekamu z'amutaddemu n'ajja nga yeekwesemu Nakiwala Kingi. Bamugamba Nakiwala Kingi tukwagala obadde minisita wa Beene naye genda. Bwe batyo abantu ba Buganda be baagoba Museveni. So Museveni buli we muganya omulonda wano mu Buganda ng'ateekawo embeera teyasooka 2021 wabula kuviira ddala 2011 oba 2006 nga buli omumala okulonda wano nga babayisaamu eggaali y'ebijambiya ne batematema abantu. 2006 Sseggirinya yaliwa alayika yali akyalina mu primary nga batema abantu ebijambiya, naye mu 2021 tebagamba Edi Mutwe. Wakiri Edi Mutwe abeera nyinyi badde oyinza okugamba kabi lwaki naye bagamba Sseggirinya noba Sseggirinya bwe, ne bagamba ono Sseggirinya yeyatemya abantu ebijambiya. Mujjukira tiwaliwo n'abalenzi be baleeta mu kooti okulumiriza Sseggirinya ne Ssewanyana bagambe nti oyo Sseggirinya ne Ssewanyana be batusindika. Abalenzi mu kooti eyo mujjukira bulungi ne bagamba ffe poliisi yatujje gye tujje ne tugamba tujje tuwayirize Sseggirinya, ne bagamba mbajjewo. Era okuli omusango okukwatako abo abajulizi tebabaleeta. N'omulamuzi eyakkiriza abo abaana okujja okwasanguza amazima nti Sseggirinya ne Ssewanyana tebabatumangako kutabana ne bamukyusizaawo. Museveni n'avaayo ku TV
n'atiisatiisa omuntu yenayina ayagala okuwaba abantu beeru tujja musiba n'ebirala ebifaanagana bwe bityo. Twasigala tugamba gavumenti ya Museveni mulete evidence, mulete obukakafu oba Ssegirinya ne Ssewanyana ne baatema abantu. Baagana okuleeta evidence nga Ssegirinya ali mu kuvundira mu kkomera. Mubajjukira bulungi basebo ne bannyabo. So bagenda bwe batyo nga baba Mabbeiro, nga baba Mabbeiro, nga baba Mabbeiro, baba Mabbeiro paka Ssegirinya baatuuka bwe bamutuusa ku mbeera gye baali bamwagaliramu nga bamaze okukakasa ti Katonda takyasobola kudda ngulu. Naye njagala okubagamba ku bijambiya mwe bannayuganda mmwe. Ennaku ntono nnyo ezibuddeko temunnalaba ku balijambiya nga beetunuzzaamu ne kamera. Temunnaba balabako. Temunnalaba ku bavubuka balina gye balumba nga bakutte ebijambiya. Abayebijambiya mwagala bafaanana batya. Ate ng'abo balina akakwate ku muntu w'e Masaka mu ngeri emu oba endala. Temunnakirabako. Nekubanga tuli mu buwambe. Gana amazima tewali ayagala googera. Tosobola gawulira ku radio zaffe zetuwa ekitiibwa. Tosobola gawulira ku TV zaffe zetuwa ekitiibwa kubanga mazima nnyo. Bamakinga sure bakuŋŋaanya abantu abajja okudisikasinga ensonga za NUP nga temuli wa NUP. Basebo ne bannyabo olwaleero puroguramu ya leero tugenda kubaganya birowoozo ku mbeera nga bwetambula mu NUP nga tewali wa NUP. Ne bateekawo okuba batumira ekisinga okwagala ennyo. Ono tayagala Bwakabaka. Tayagala Bwakabaka. Babulako katono ogamba nakuŋŋaanyiza abayaaye n'enkola nabo endagaano ne mbasindika mu lubiri ne bakuba abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Eyo yembeera Ssegirinya gyatambuliddemu, yembeera ensi yaffe gy'erimu. Ssegirinya teyavaakoko munono ye. Ssegirinya yayagala nnyo Obwakabaka bwe, Ssegirinya yayagala nnyo eddiini ye wadde yagifunanga mukulu, Ssegirinya yayagala nnyo ekibiina kye. Naye okusingira ddala Ssegirinya yayagala nnyo abantu be, mu abantu b'e Kawempe munsaasira naye mbasaasire mufiiriddwa Ssegirinya. Era Allah abasaasire bantu mmwe mufuna omuntu afaanana nga Ssegirinya. Kyanaku nnyo Ssegirinya tumufiiriddwa olwaleero. Ababadde wano abasinga bakyogeddeko nti Museveni yasse Ssegirinya kuba yawamba amakooti. Buli mulamuzi kyasalawo amala mukubira ssimu nti ono mute, ono tomuta, ono muwe bbeeru, ono tomuwa bbeeru. Kati olw'emyaka gye takyasobola nabbikweka nga bwe yabikwekanga luli. Kati abikubawo lwatu n'agamba ono temuwa bbeeru. Kati Museveni ye Chief Justice ne mutabani we abanyokera ku makya n'agamba Katonda nja musalako obulago, ono nja kukola kino. Lyejjoga eryo lye tuliko, lyejjoga eryo Ssegirinya yali abadde alwanisa. Ekisinga okubeera ekyennaku basebo ne bannyabo nti abo abalamuzi era oyo omulamuzi bamwogeddeko. Sebo bakuyita tweyanze, tweyanze kyotukoledde munnange. Naye njagala omanye nti oba oli mulamuzi, oba oli mupoliisi, oba oli musirikale, oli muntu, you're just a human being with blood and flesh like everybody else. You have children. And you killed our brother Muhammad Ssegirinya. Yes, you did. Lwaki tugamba nti omulamuzi oyo eyayambyeko Museveni okutta Ssegirinya? Kubanga bano abalamuzi baba bafa promotion. Omulamuzi yasindika Kakwenza Lukira Basajja mukomera nga alina musindika mu ddwaliro nga muwoza musaze saze naye n'omugongo kubanga ayagala promotion. Mu ngeri y'emu omulamuzi tweyanze bw'atyo bwe yasindika Ssegirinya, Ssegirinya n'asitula ekiregere n'akimulaga n'amugamba w'ekitiibwa omulamuzi nvunda nzigwawo. Oli ng'agamba n'omulamuzi ng'agamba ow'ekitiibwa Ssegirinya promotion empitako. Kati Ssegirinya olunaku lwaleero mufu. Bano abalamuzi bennyini
tubeeranga tukuza olunaku lwa Ben Kiwanuka obasanga bonna batudde balinga beefudde nti Ben Kiwanuka be yali ayimirirako naye babiyimirirako. Ben Kiwanuka yattibwa kubanga yagoberera enfuga ey'amateeka. Gamini ayagala omuntu bamutte Ben Kiwanuka n'amugamba nedda ssebo amateeka googera bwe gati ne bamaliza nga babbye Ben Kiwanuka. Mwe muli balamuzi ki mmwe? Are you judges work your name? Njagala bategeeza nti Uganda ebadde ne regime ez'abalamuzi nnyingi nnyo. Wajja kubawo abalamuzi nga temukyali balamuzi. Naye musabe nnyo Katonda wammwe abayambe muleme kwesanga maaso ga mulamuzi kubanga Katonda teyeerabira. Ate Ssegirinya akyalwana, atajja kulwana paka. Basebo ne bannyabo, Ssegirinya tugenda musibula olwaleero. Ssegirinya olunaku lwaleero yeegasse ku listi y'abantu bangi abanene n'abatono abagenze nga batemulwa Mwai Museveni. Ssegirinya yeegasse ku Kigundu. Ssegirinya yeegasse ku Kirumira, yeegasse Kaweesi, yeegasse ku Yasini Kawuma, yeegasse ku bantu bangi nnyo abagenze batemulwa. Abamu nga batemulwa mu lwatu, abalala nga batemulwa mu kyama, abamu nga babatta slow and painful death, abamu nga batta quick and sudden death, abalala nga babatisa masasi, abalala nga babatisa butwa n'ebirala ebifaanagana bwe biti. Bakozesa ebijambiya okumira Ssegirinya mukomera naye nga baali bamanyi abatemu abatuufu. Kibagambyeko wano baali bamanyi abatemu abatuufu ate era abatemu abatuufu abamanyi. Maama Ssegirinya, abatemu abasse mu Uganda waffe tubamanyi. Ssegirinya okumpa obuvunanyizibwa okwogera bino kuba yayaganja tulire abatemu abamusse. Maama njagala omube wano ng'omanyi nti abo abantu ababadde beeteeseteese wali okutukiina be baatemula Ssegirinya. Yes, be baatemula Ssegirinya. Era maama abo abatemu abo olunaku lwaleero naawe bakugasse ku lukalala lw'abazadde. Bamaama Franka Sente Zawuli wali, bamaama Kirumira, bamaama Dani Kyeyune, bamaama Rita Nabukenya naye bakugasse okwo maama. Kubanga balabanga vidiyo zo nga weekalakasa olw'omwana wo naye nga tebasobola kukola. Kati kye bakusaba okukola, kati bakutadde ku pressure, baagala omwana wo omuteeke bafune kye baagala bakakase ensi emulaba. Baagala okusindika message eri bonna abalwanirira eddeme nti my friend tusobola okutta ate ne tukulaga nti tukufufugaza ne mukuziika. Kubanga bakozesa obuswazi obutono, tewali kyamanyi kye bakola. Bakutemula batta Dani Kyeyune ne basindika sente ewa maama we, ne batta Yasini Kawuma ne basindika kusaasira atwaleyo sente, ne batta Yasini Kawuma ne basindika omuntu atwaleyo sente. Obulamu bwaffe babukakkanyiza babufudde bwa sente. Ssegirinya is not worth your money, you idiots. Ssegirinya tagulwa sente, tagulwa sente. Naye olunaku lwaleero abaana be nabo babafaananyiza nga abariita, abaana be babafanyiza nga Bakyeyune ng'abalala bonna ababoyaana. Be babatemu abasse Ssegirinya olunaku lwaleero. Basebo ne bannyabo, mwalaba mutabani wa Museveni. Mumanyi bulijjo njagala mukimanye, abali mumpulira bulungi, njagala mukimanye nti Katonda teyeebaka. Njagala mukimanye nti Katonda teyeebaka. Wadde tuli wano tukaaba amaziga, wadde tuli wano tuwoyaana, naye n'omulabe waffe kati ebigere bye biri ku muliro. Mulaba mutabani
we amutaddeko buli kimu n'amuwa buli kitiibwa n'amusindika ku ssomero wadde amusindikira n'aba n'amusomera n'akola buli kimu amuwadde obwa CDF naye nga mu mutwe kambanyumizeeko ne kana akaboozi. Olunaku olumu nabadde njogera n'omu ku bannaddiini bafaada mikwano gyange. Awo mutabani wa Muhoozi we yawandikira ku Twitter nti ayagala kunsalako mutwe. Kakati yes, mutabani wa Museveni si yona gwe bayita Muhoozi ye mutabani wa Museveni yuyu mandi awo n'awandiika ebintu ebyo ebiswaza. Kati faada n'abendaga ndi muganda ye faada ono muntu kiva ku ki ono musajja si atali myaka 5 mu. Faada n'angamba mwana wange golooza amazika n'ebiwobe ebyo abantu bannamwandu ne bamulekwa abakaaba buli nnaku. Museveni baakoze bw'ati. Golooza Katonda musiru. Golooza kino si kibonerezo kiva eri Katonda. So Mayi Museveni njagala omanye nti Katonda teyeebase. Gy'okoma okutulugunya Bannayuganda atajja yingira ne mbongo bw'omulala. Faada yaŋŋamba nti mwana wange Kyagulanyi ndabye ebintu bingi nnyo ku nsi naye njagala okukakasa okujjako Museveni ne famire ye nga beetonze maaso ga Katonda ne balekerawo okukola ebikolobero bino byonna. Kyangu nnyo n'okulaba nga kino kigenze ne ku bazzukulu nga bonna mwanyi bw'onyigako nga kirerya, bw'onyigako nga kirerya, bw'onyigako nga kirerya. So nga twerekera Ssegirinnya njagala ogumya famire n'ogumya maama munnange bino ebakutiisatiisa babigenda bikomya leero kuba leero lwe bakwetaaga munnange. Leero jasi bakwetaaga kugezaako tuslapinga in the face kakasa nsi yonna nti tuyinza okuba nga tubeera ne Ssegirinnya naye ne bayita mu famire ne bamutujjako ne bamukozesa bye baagala ne bamala ne babasuulirawo omulambo gwa bwe batyo. So beera mugumu maama, ffe bye tukola tubikola olw'omukwano gwe twali ne Ssegirinnya era tujja genda mu maaso kuba yatusigamu ensigo naffe ne tusigamu ensigo mu ye, ekyo tekigenda kuggwawo. Nagirinnya simanyi oba gwali bategeeza nti Nagirinnya n'abaana abalala babawambye ku lumbe lwa Anita Mongo ne munne eyali yerimbika muffe we baatadde wali. Abonna baana ba Ssegirinnya, baana bange mubeere bagumu. Bino bye twasayininga bino twabigendamu nga tukimanye era kyova olaba buli omu bw'aba ayogera munne amulamira tube basooka nga nze okolanga booti. So mubeere bagumu, mwina famire tugenda kusigala nga tuli famire yammwe. Abantu bangi battibwa era nene ensonga kanjogereko basebo ne bannyabo nti kyannaku nnyo abantu nga Baddamulira, abantu nga Bakyeyune, abantu nga Barita Nabukenya n'abalala. Ekisinga okuba ekyennaku nti abantu abasinga obungi bava wano waffe mu Buganda. Wano awali abantu abasenza Museveni ne tumukweka ne tumuwa emmere yaffe n'alya ente zaffe ne tutamusosola, tetwasosolako Museveni, twali tukimanyizibwa ggwanga lyaffe. Nene tumwagala, we are open, we are loving people. Ne bw'ati batusasudde kutemula bantu baffe, kutta bantu baffe, kulaawa bantu baffe n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ssegirinnya yakyogera. Ssegirinnya
ng'avuddeyo yatugamba bingi byatabagamba era nabadde nyombesa omu ku mikwano gyaffe ali mu diaspora kuba Ssegirinya yamutuukako n'amweyambulira namugamba laba abasajja kye bankoze kakasa abamu alabe ku bifaananyi ebyo newankubadde saagala bitambule nga Ssegirinya abasajja baamukwata ne bamwokya ku busajja. Ssegirinya mwamulaba yalinga tasaaga ng'akava mukobera n'agamba bakyali bange sikyamalayo n'omukyala agenda kunnobako n'ebirala bifaanana bwe bityo nekuba abamu kuba mwali mumanyi Ssegirinya atera okusaagasaagamu ne mutakiteeke nga siriyasi oba kuba abikoze abantu babikoze abantu bangi ono n'avaayo ne bamugamba bamulaaye oli n'avaayo ne bamugamba n'atubuulira bamulidde ebisiyaga oli n'avaayo ne nga bamukuddemu enjala oli n'avaayo nga bamukuddemu amanyu nga bamukuddemu amaaso. Waliwo omuvubuka gwendabye gwe bayita Munyalanda Bobi bamukola buli kikolobero ebyo babikola si bantu ba bulijjo. Ono yali member of parliament nene bamukola ebyo byonna byonna. So tuli wano ndifalinga nnyo ku